omuntu abeeko ekintu ne bwe kiba kitono kyakola nga kiteeka ensimbi mu nsawo ye, kireeta emmere ku mmeeza ye, kitwala abaana ku ssomero. Ne bwe kiba kitono kitya nkusaba okikole tokinyooma. Ensonga nga ndimazizza okubajjukiza akalulu 2016 kagenda kubeerawo nga 15 omwezi gwa January. Kakati wiikisi ziri 2 okuva olwaleero mikwano gyange jjukira okulonda Lwega naye Kisegona akali amaggwa. Abantu bangi mu kifo ky'okweyogerako baasalawo kwogera ku nze. Ekyo nakyo kya nsonga mukikubire mu ngalo bwe banjogerako kubanga kitegeeza nti ndimu empeke. Ani yandiyogedde ku muntu atalina makulu? Naye mubaleke. Abankyawa abamu be bamu ku bantu bennyambye mu bulamu bwabwe, naye ng'ebyewaabwe bwe baali bava mu kyalo byabatuma kukyawa. Tebalina kwagala n'akatono. Okwagala si kwasalira, okwagala si kyatteeka, okwagala kya bukkiriza. Kubanga Kristo bwe yali agenda kyekigambo kye yasembyayo, yagamba nti eky'enkomerero mbalekedde okwagalana. Omuntu bw'aba tanjagadde nze mwagala, kubanga ekikula kyange si kyakuwalana, si kyakukyawa, si kyakumeketa mannyo, si kyakusiita bigere, era si kyakwita mizimu. Ekikula kyange kyakwagala, kyakukuŋŋaanya, kyakusembeza. Kubanga Kristo gwenzikiriza yagamba nti mujje kirindi abakooye n'abazitooledde. Nambanjulire eddise nabo. Omusajja ono Joseph Bitokote Sengera wetusabire obwammeera bwatengera Tamukazi. Mpise n'omusajja ono Deo Bayambala. Mpise n'omukyala Damba Nuriyati Nakawuka. Mbasaba mumuwa akalulu. Abamu gye mbadde mpitanga muyita Kasala omulema, naye teyajjanga bwamiggo. Yajja atambula bulungi nnyo. Obulema buno yabufunira ku mulimu. Gavumenti gye yali aweereza n'etamuyamba, ne tugamba nti Katonda atuyambe ffe mikwano gye tusobole okumukiza engulu. Waliwo ekiseera nga tasituka nga teyeekyusa, naye Mukama mulungi nti kaakati yaddeko ayimirira. Akabonero kaffe essaawa njagala okbanjulira mukyalo w'enkima yetukoze naye ndowooza ajja ayitibwa Nantongo Sumaya. Tutambula naye era nze muwagira ye munnaffe Katonda yamusaasira n'afuna manvuuli. Njagala okbanjulira bugembe asatu akabonero k'essaawa mumuwagire mikwano gyali mutulonde nga temufudde ku bubonero. Abantu beekweka mu bubonero naye akabonero tekateesa, akabonero tekakola. Abateesa yeffe. Bwe nali ŋŋenda okulwanirira abakyala abalima lumonde Mmangeere mu ntobazi, saamala kuwanika manvuuli yange. Nasituka ng'omubaka amanyi ekyokukola ne ŋŋenda mbataasa. Bwe nali nnwanyisa ekkooti y'amagye ne njijjawo, saawanika manvuuli. Bwe baali bagamba ababaka abateesa obulungi mu paalamenti, era tebaagamba nti manvuuli ze ziteesa, baayogera mannya Sseggona, Mpuuga, Ssennyonyi, Kivumbi, Ssemuju. Obubonero bwaffe tebuteesa, ffe tuteesa ng'abantu. Abanafu bwe bajja ne banjogerako bye banjogerako, bagambe siina budde bwabwe. Kubanga okwanukula abantu abamu mbeera ng'alwana ne Kaamuje nti alya lumonde n'enkuba endulu. Kunyambe Kaamuje amalawo ebinyeebwa ebyo tebikolebwa basajja ba muzinzinga. Njagala njogere ku nsonga ze ŋŋenda okukolako. Saagala kwogera ku bantu wadde abantu abo mbagambe mbaagala. Nze nga taata ewange oluggi lukyali luggule. Nja kubalera nga bwe nabaleranga edda. Bwe banaaba nga bakyalimu empeke erereka eremera. Mbasaba mu mpaako ne bano. Ekisa kya Katonda asaba kibeere nammwe kibakuume. Mbangaliza omwaka ogw'essanyu. Bwe muba mukyakala mmanyi mukyacaka, mujjukire nti mu mwezi gwa February waliyo kriisi.
ate muweerera abaana. Nze mbadde mmaze ebbanga nga nkoze ebibanja byammwe kuno ku bwereere, nga nzija abaana bammwe mu makomera ku bwereere, natandikira ku Kyagulanyi. Abantu abaali balowooza nti nno obwalo lyabwe ngabirwa obwereere kintu kitono. Njagala olabire ku muganda waffe naye yagamba nti mu mwezi gumu Mapiriga baali bamumazeeko essente, n'atunda n'ebiwa mu nnyumba n'ayisa n'akabbo. Nze namuwolereza emyaka 17 nga tayisiza kabbo, myaka 17 nga tatunze kiki. N'olwekyo bempolereza ku byaffe ng'abafere bajja okubibba. Waliwo eyali kugombolola ensangi ng'amalayo ebibanja bya bannamwandu, bwe nabimugobaako yaserengeta nadda ewaabwe. Ate tuba tuli awo n'akoma otazze tokiikirira okusalawo kwammwe, obanga mukkiriza busiro bakitwala emiitirikiti oba ekuuma omuwendo gwayo. Yadde ewaabwe ab'ewaabwe ne bamugoba. Akati bw'oba omusembeza ngaani, Katonda alina ensonga lwaki yamusitula n'amuzza ewaabwe. Bw'akomawo mu mugambe, busiro tetundibwa, busiro tegwa bbeeyi, busiro sijjirikiti. Ssaabasajja Kabaka awangaala mukyalo ono mumuwa akalulu gana mumulaba, tuleke musasula bubi mu bulungi. Leero mukusingako buwamu naye musomesa era akabonero k'essaawa simu, akabonero k'essimu nga bwe mulaba agikutte ate